bwe batyo bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti abeegattira mu kisinde kya People Power bwe bayingidde mu Munisipaali y'e Mityana okwetaba mu kitambiro ky'emmisa eky'okwebalizaako omubaka wa Munisipaali eno Francis Zaake olw'ebyo byayiseemu. Misa eno ekulembeddwamu bwana mukulu wa Kiyinda Mityana Stephen Lusiba. Lwaki amaaso n'amaanyi gavumenti ezigazisa ku bantu kadamba abali mu opozitioni naye tetunuulira bizibu biruma Uganda. Bannabyabufuzi bwe bafunyeeko omukisa okwogera beemulugunyizza kwongera ebyobufuzi by'eggwanga gye bitambuzibwamu mu kiseera kino. Tusobola kuvumbuka abantu 12,000 ffenna tujja kuggwawo. Yali teetaaga kusiba